and ekintu ekimu kyenjagala bannayuganda tutegeere tuvenga mu kwekwasa ensonga bwe wabaawo cause let us first point on that tuleme kugamba nti kakati ate lulinga tewakola booti kati ate lwaki bwe mba nkikola kati lwaki tosiima kyendi mukola kati art is an umbrella is a side mirror of something nti mba nkola bwe nti nkulagembe nti nkulaga kino naye nga waliyo ekirala okitegeera kati gwogenda tuteerawo wali mu Luganda enkudi otegeeza ki era begaba amazina baagazina wa gwe woomanyi so ne mu resolution ezafulumye n'ekya dress code nakyo mwekiri era ne bakootinga y'abawala babiri mu kiwandiko kyennina mwebali amannya gaabwe tasi Shakira nono muwala kozi yani bugi bugi naye mwamunokoddeyo naye mwali naawe ankolako interview singa onkolako interview nga onsqueezing okuntwala mu ekyo ekiwemula nawe bagenda kuvunaana soko kiddemu media ku interview na kino badde baga nti okuva lwe kyabaddewo eggulo interviews zisusse eziwemula ku bayimbi abakwatibwako n'abo abalala bali mu kubuuzaako nammwe aba interview toddamu kukola interview nti bw'oba ogikola interview ku liri Pazo tomukolako interview emupushinga kunnyonnyola beyalate ti akola interview ku kyomanyi nti kifu ye defending mu kwagala okakasa abalala tulina abaana n'emikwano gyaffe abalala abategese ebivuludde bya Christmas nga abayimbi bano already mwebali babatereddeko ne ku bipande kwebali tugenda kubakola tutya resolution negamba nti they are going to actually wano kigamba nti blacklistings for performance kakati omuntu nga olina gravity oba olina lili Pazo ku show police yegendo chikola nti bataddewo akakunizo when you have a show in Uganda you have to get a clearance performance from police headquarters ku artist yenna kasitobanga otegeza kivulu ogenda tuwandikira IGP oba oli alu oba wa yowandike ebbaluwa ne bakukiriyalinga nti Uganda perform ebyo byatandika ku mulembe gwa Kyagulanyi kati ne public obuta reactinga gundi nga tayimbye kuba already kyekituleta ku mpewo ogamba nti bano abantu balinako issue sobo omulawa mu kitundu ku shonga tayimbye tokuba bintu side ya Mwami Kenzo tebazze naye nga kusinzira ku information kyebbaluwa bagifuna Kenzo Federation wasn't represented but was invited gravity yakutte wabuyo yakutte se n'amugamba sobola kujja waawo temwina kye mungamba nze nyimba zange teziwemula bwe ziba ziwemula mubala mutye ziwemula nga ku nyimba zaako ze nyimbira president laleza president zona nakati wonjogerera jona badde eyengulu ku stage president kwe yalinnye kwe madde nyimbira nga nyimba ezo zennyini ze mugamba nti mpemula mulooza bali basiru mwe bagezi n'agamba nti yes tinebe yali alonkinga okwepiica prime minister the leader of government business bwe yayitanga omugenyi omukulu era naye n'alonkinga okwepiica n'agamba nti nze oluyimba ndwagala nnyo ndutegedde bangambye ni mukwekubya bifaananyi ndowooza tutandike n'ensonga z'abagravity eriri Pazo zenakulabyemu jjo mwabadde ku UNCC twabadde ku National Theatre that's UNCC yes. Ebintu bino byabadde bitya kiki ekiriwo ekituufu kyekitambula ng'ennaku z'omwezi leero 11 ennaku z'omwezi 8 baatuweereza ebbaluwa nga batusaba nga batuinvitinga mu lukiiko olwali luyitiddwa UNCC okulwetabamu ebbaluwa eyo nga yali tuyita mu kye bayita dialogue okukwatagana n'abayimbi abo ababiri abadde bamentioningibwa mu bbaluwa mukulu Gravity ne Lili Pazo kati ng'ekyatuyisa batuyitanga abantu ba partner oba ba stakeholder mu industry ya creative art so nga tulina okubeerawo ku tiimu eyo okulaba nti nno tubaako ne bwe tulisolvinga ensonga z'abakulu abo so ebbaluwa eyo bwe yajja n'ensindikibwa bakama bange okugenda representing ekibiina so ebbaluwa eri kuki ebbaluwa yali etuyita okwetaba mu lukiiko olwali luyitiddwa
National Cultural Center nga laba stakeholder abakwatibwako ku mulimo guno gwe tukola ogwa creative art ogw'okuyimba oba ogwa entertainment okusobola okwogera ku nsonga ezabadde zisusse ku bayimbi abagenda bayimba ennyimba eziwemula oba ezeesittaza abaziwuliriza n'abaziraba otyo lesebo nemugenda mu lukiiko ya kakati olukiiko twalugenzeemu lwatandise essaawa 5 n'ekitundu abakulu abalwetabyemu mbayina wano olukiiko nolwakubiriziddwa omukyala Fiina Mugerwa Masannyalaze. Omukyala oyo ye mumyuka wa ssentebe w'ekibiina kya UNCC then ne mubeeramu omukulu bamuyita Andrew Sebagala, omukulu ye production manager owa National Theatre. Mwetabyemu mukulu Makito Mark ye head of research and development ku National Theatre. Mwetabyemu mwami Andrew Kagwa Andrew ye representative commissioner representing commissioner wa Ministry of Ethics yabadde mu lukiiko olwo. Ne mwetabamu SSP Onyango police spokesperson. Mwetabyemu mwami Medical Gwa on acting director industrial affairs and content Uganda Communications Commission, that's UCC. Ne mwetabamu Dr. Waswa Abdul Salam ye head of legal and prosecution mu UNCC mu UCC Uganda Communications Commission. Ne mwetabamu nze kamwakoogera ku lwaba promoter. Mwetabamu Bishop Andrew Lugolobi ye representative owa Interreligious Council of Uganda. Ne mwetabamu mukulu Dan Kazibwe ye Ragadi ye chairman wa ekibiina ekitwala National Cultural Forum. Fenna baba creative art federation zizaffe n'ebiina byaffe bigwa wansi wa kibiina ekyo UNCC. Yes, UNCC ye tutwala fenna waggulu kati wansi w'ekibiina ekyo ne wabeerawo cultural forum then fenna tujjanga twafrietinga national kati federation ya Kenzo egwa mu cultural forum kuba naffe bwe tugwa Kanzo takulira UNCC takulira forum nedda eyabagadi. Kenzo akulira federation eya creative art eyabayimbi actually musicians federation ku bayimbi then n'appointingibwa ku kifo ekya senior presidential advisor as a senior creative advisor owa president. Kati ebikonge byonna mbiwulira federation yabaddeyo mwagiyita ku bantu abayitibwa ku bbaluwa eyampeebwa nze bwe batuinvitinga fenna bwe bakopingamu buli omu baali bamugamba kuyiyo bagamba bano be twayise bayita ekibiina ekitwala abayimbi nga federation ne bayita n'ekibiina ne association ey'abayimbi gye bayita WUMA. So eyasindi WUMA yabadde represented waliwo omukulu yabaddewo ye CEO waabwe yazze naye ku side ya mwami Kenzo tebazze naye nga kusinziira ku information nti ebbaluwa bagifuna. Kenzo federation wasn't represented but was invited. All right. Yes. So meeting eno nga muyiseeyo munokoddeyo n'abayimbi abalina okujja ne bayitibwa n'abayimbi ababadde bakwatibwako ensonga ababiri nabo bayitibwa kuki nga mwabaagazaaki. Abayimbi bano okusinziira ku invitation letter eno babayita nga babagamba bajje twogeraganye nabo nga bw'olaba abantu bonna abeetoolodde ku lukiiko olwabaddewo tibabadde bakwatibwako nga bw'ogenda okuba tooki nti buli muntu akwatibwako ku bantu bano. So nga bwe munaagamba nti muyite abataka ku kitundu bajje twogere n'omwana ono omuze guno gususse asusizza okuwemula ekyalo. Muyite abataka okubba ebintu ku kyalo ajje mu bataka abataka bamulambike kyekyabadde kikoledde olunaku lw'oguno. Unfortunately abantu bano tebaalabise. Bayimbi ki? Gravity teyazze, liri Pazo teyazze.
naye mu process nga tugenda nga meeting etandika chairperson w'olukiiko n'atuwa information nti bwe yageza kwogera nabo Pazo teyakutte naye mu kufuna ebbaluwa yamugamba nti agifunye ajja kujja naye mukuddamu mukubira nga obudde butuuse teyakutte then Gravity teyakutte wabuyo yakutte essimu n'amugamba sisobola kujja waabo temulina kye muŋŋamba nze ennyimba zange teziwemula bwe ziba ziwemula mubala mutya eziwemula nga ku nnyimba zaako nze nyimbira president laale za president zonna nakati wonjogerera jo nabadde ey'engulu ku stage president kwe yalinnye kwe madde nyimbira nga nyimba ezo zennyini ze mugamba nti mpemula mulowooza bali basiru mwe bagezi n'agamba nti ne bwe yali alonkinga okwepiica prime minister the leader of government business bwe yayitanga omugenyi omukulu era naye n'alonkinga okwepiica n'agamba nti nze oluyimba ndwagala nnyo ndutegedde bangambye ndi mukwekubya bifaananyi so kakati statement eyo yakoze bubi olukiiko Gravity abagamba muli mu meeting bonna bali abakulu bonna batudde n'akola statement eyo ekyaleetedde abakulu actually omukulu ono wa ligo wa UCC n'avaayo n'agamba nti babadde n'obuzibu bw'amaanyi n'obulumi bw'amaanyi nti ensonga zino bo nga UCC babadde baziraba era nga baagala okufuna engeri gye bazikwatako naye mu mateeka tosobola kuba na muntu nga toyina amuvunaana amuvunaana when it comes to musango walina okubaawo complainant kati bo badde bajja nga ebintu babiraba ne baagalogezako birwanako kati tulina obuzibu mu tteeka erya pornography baali waabira mu kooti abantu abamu nga bagamba nti etteeka teri definition yaalyo kugamba terinyonnyola terirambulula bulungi kye bayita kyabuwemu okugeza oli bwakugamba mbuno okwepiica kati ekyo kinyonnyola otya so mu mbeera eyo nga ne bwe baali badde baagala mu kiseera ekyo kukwata ku bantu bano etteeka libadde liri awo naye ekyomukiso munyinyi ngeri gye twabadde n'ebitongole bino ebyenjawulo omukulu omwogezi wa poliisi n'atusaba akadde akonsalutinge bakamaabe n'akonsalutinga legal officer wa kitongole kya poliisi kyava atuwabula mu meeting yo twabadde era njagala okwotinge amateeka gano n'agamba nti abakulu abo tebasobola kuwona musango nga beesigama ku kyatteeka mu resolution namba 4 gyenakuweereza mulimu amateeka agakootingiddwa okulaba nti mwe mugenda okuvunaanirwa abantu bano mu mateeka ga Uganda. There is a penal code Anti-Pornography Act mweri, the Uganda National Cultural Center Act weri, and Public Entertainment Act nayo weri, Uganda Communication Act weri, waliwo Uganda Communication Act and the Computer Misuse Act and the Policy and Regulations nayo weri as an act. Nti kakati mu mateeka agaliwo gokka bwe bagataganjudde abakugu kwajjuka twabadde ne pano y'abalooya abavudde mu UNCC then tufuna consultation ya police ne balaba nti bano abantu ennyimba zaabwe kuba batuleddewo olutimbe lunene ne tutandika okuzannya video za comments z'abantu abadde bacomplaininga kwabaddeko waliwo omwami wa gundi y'abaana abakalico kwabaddeko abazadde kwabaddeko video bungi nga bacomplaininga about this. Era mbalenja kubuuza outcry yenu eyo ekintu kino gye kiva evaawa abantu babadde ku social media okwo nga bacomplaininga about this era bwe batuzanyidde obutambi obwo obucomplaininga nga bagamba gavumenti kiki kyeriko n'abantu kwe kwavudde spark eno okutwaliza awamu so bwe twagenze tutambula ne tugezaako buli omu nga bamuteeka mu layini ye mwali n'obuvunaanyizibwa bw'alina ku nsonga eno
kakati police UCC neba nti obuvunanyizibwa bwayo egenda kulaba nti nno content yenna alimu okuwemula alimu okukola ki era bawonize media kimanyi ne wenjogerera wano mbadde nfune essimu nga nzija resolution ya UCC naye efulumye okugenda okubeera served ku radio zonna okulaba nti nno naawe ankolako interview singa onkolako interview nga onsqueezing okuntwala mu ekyo ekiwemula nawe bagenda kuvunaana soko kiddemu media ku interview na kino badde baga nti okuva lwe kyabaddewo eggulo interview zisusse eziwemula ku bayimbi abakwatibwako n'abo abalala bali mu kubuuzaako kakati ate nga mwabakola interview mukozesa the same content awemula okwagala okujjayo gwe kyoyagala okuwulira kati singa ontuuza wano mu interview yange nompushinga into that ekiwemula naawe bagenda kuvunaana ebintu byatandise dutambula of course nkugambye nti wenjogerera wano esimu eva kujja kimanyi nti media houses zonna bagenda kuziwa that resolution from UCC bamaze mbadde njogera ne Mwami Onyango wano owa police nayo police olukiiko lutudde eno page gyendiko y'Onyango yes bamaliza resolution yaabo kulaba nti bagenda kuyita abakulu bano bagenda basamoninga bonna ku police ekibuli bagenda basamoninga UCC erimu kubasamoninga ebaagala bagende bannyonnyole kye bategeeza mu nnyimba zino then ne ministry ya ethics akakiiko akatwala pornography nawo kabeetaaga bagende bakabuulire bapromotinga ki Balunywa ebintu very serious very serious than you think very serious than you think mu mbeera eyo ne tuba nti one fe abategesi layini yaffe gye batuwadde yaki kwe kutugamba nti temuddamu kuwa bantu abo business kwa mubawa olaba nti nno baprotecting through media ntobenga mu stoppings ntutumala media tuddawa nti muno bagenda ku stage nayiba mu bivulu stop them from performing nafa abakolako interview namwe aba interview toddamu kukola interview nti bwoba ogikola interview ku liri Pazo tomukola ku interview emupushinga kunnyonnyola beyalate ti akola interview ku kyomanyi nti kifu ye defending mu kwagala okakasa abalala bana so kiri mu kugenda mu maaso and fe ne tugamba bannaffe actually na raising the point eri police oba olukiiko ne mbagamba obuzibu bwe tulina nti omuyimbi tomubookinga kwolwo agenda kuyimba tulina abaana n'emikwano gyaffe abalala abategese ebivuludde bya Christmas ng'abayimbi bano already mwebali babateereddeko ne ku bipande kwebali tugenda kubakola tutya resolution negamba nti they are going to actually wano kigamba nti blacklistings for performance kakati omuntu nga olina gravity oba olina lili Pazo ku show police yegenda okikola nti bataddewo akakunizo nze promoter wano nyinza okuba sirina maanyi naye nze okufuna show gikola mala kufuna clearance ya police kati police yes just an individual when you have a show in Uganda you have to get a clearance performance from police headquarters ku artist show yenna kasito wanga otegeza kivulu ogenda tuwandikira IGP oba oli alu oba wa jowandike baruwa ne bakukiriyalinga nti Uganda perform ebyo byatandika ku mulembe gwa Kyagulanyi okitegeera ebintu nga biri siri kati saawa zino bikomyewo nti omuntu yenna ina show eyafunye clearance ya police before this resolution ayinza okuba ali safe njolede weeri kakati tulinaffe kutwala buvunanyizibwa ffe abakulembeze baabwe okwogera nabo babeere mu performance zaabwe nti abayimbi bano bagamba nawo kwewala kino nti akukala akasente kasigaze naye kati ne public obutareactinga gundi nga tayimbye kuba already kyekituleeta ku mpewo okugamba nti bano abantu balinako issue sobo omulaba mu kitundu ku shonga tayimbye tokuba bintu kati Balunywa njagala tugende mpola yes abayimbi bano bemulugunya bagamba nti UNCC ebaddewo UNCC eriwo mu mateeka actually parliament egimanyi yes era UNCC ebadde efuna budget
okupromotinga okupreventinga ebintu culture okola byonna emirimu gyayo ebaddewa ng'ebintu bino byapeninga. Ekibuuzo kirungi naye njagala kukiddamu mu ngeri efaana bweti. Embeera esobola okuba mbi olw'obukulembeze obubadde mu kifo. Musobola okubeera ne taata waka ng'abadde waali naye nga abaana tebasoma. Okitegeera? Kakati mu kiseera ekyo ku baana taata baazadde ne kubaako akoze obusente. Bw'atwala bano okusoma omubuuza nti taata yaliriddawa. Ebikadde tusobola ne tubireka. Essaawa zino ndowooza nti byonna ebibadde tebikolebwa mabega ebyo bikavalingi otambule n'ebikoledwa nti oba oli awo bano abazze mu kwakati bwe njogera ku fiina bamulonda ndoza juzi balonda bebekulu ne balonda kwa bebekulu naye kwali ku lukiiko be balonda mu governance empya ya UNCC. Kati basobola okuba bobbing an artist and what kwa luli babadde babantu nga tumanyi na gye bava. Kati basobola okuba nga bo eno ensonga yabakutteko nnyini bagala katutandikire wano kati obabulemingirawa. Anda ekintu ekimu kyenjagala bannayuganda tutegeere tuvenga mu kwekwasa ensonga bwe babaawo cause let us first point on that. Tuleme kugamba nti kakati ate lulinga tewakola booti kati ate lwaki bwe mba nkikola kati lwaki tosiima kyendi mu kukola kati. Kyogamba kuba bagamba nti okwepiica omusajja yakola ne ronki Owenkudi n'akola ne festival. Yes. Oluyimba ne lugenda mu matu g'abaana ne lukwata emitwe gy'abantu nga bali ludda wa. Kati ansangi kuddemu baabikola ne bikolebwa. Mu lw'okuba nti nno kibadde tekiriika akaayana baakomezaawo ekipya. Era ojja kusanga n'Owenkudi abadde alina ekipya kyayagala okukola ki. N'abalala bali mu kabaga eka bino bikola bwe biti. Wano wentunuulira ku buliri Pazo. Nze bwe navudde mu meeting abayimbi bano mikwano gyange. Era kyenjagala bannayuganda manyi tewali muntu alwanyisa muntu. Those are my friends. Bombi nabakubidde. Nenjogala ne Pazo ne mugamba kubanga butwadde mu meeting nabagambye ne mbagamba liri Pazo ono ateeka okuba naye yagenda na muyaga. Kubanga statement muziina ne ku media kuno nga agamba nti nze nti actually ezijukira yali ku TVM omwana n'amubuuza nti lwaki mutuwemula n'amugamba bino gavumenti byeyagala n'akwotinga prime minister on record genda ku Spark TV oyo footage bamulina ng'amugamba nti prime minister ali mu kugaba tractor za bulimi ekifo kye yali tambudde ne Sebatta yayimba embuzi enkumbi eyamba azunga na gravity ayimba okwepiica kitegeeze bye baagala kyova olaba nti kati biri ebikola amakulu tebabyagala naffe katuyimbe bino kubanga bibakola ki biri tebabiwulira. Kakati eyo statement efaana bwetyo oba omaze okweteekamu omugwa omulago bulaga nti ekituufu kyoyimba kifu naawe okimanyi. Omaze okweripa nti kyenyimba kifu naye olwokubanga kyenjagala kiyitewo kiyinza okukola kankikole ki and I call upon government nti olwaleero bwewesanga nti buli muntu ali mukupoinga mu prime minister oyo muzadde nti kibaleeta mu show zaffe olumu sina kutuwagira nnyo nti akuwagira oba kiki naye alaba omutuukiridde omusabye obuyambi nagamba wayi bwendikankole ki kati nsuubira okuba nti nno mu embeera zino ezimugendako afuna engeri gyazidifendingako kati bano abaana enkola yaabwe bwefaanana kati bwojja mu meeting y'abantu abakulu n'obagamba nti olaba nkola bwe nti mbeera webale nnyo kakati mu creativity oba mu art muno kati muntu abeera creative oyiiya ekintu oyiiya nga oyina kyoyagala okulaga. Art is an umbrella, is a side mirror of something. Nti nkola bwe nti nkulage nti nkulaga kino naye nga wali ekirala okitegeera. Kakati kyengamba nti kati gwe era gyegimu ku misango gyengamba nti egiri mu kuteekebwa ku balenzi bano okugenda bannyonnyole ekyo kyombuuza kati gwogenda tuteerawo wali mu Luganda enkudi otegeeza ki era begaba mazina baagazina wa gwe woomanyi tell me nti anze nagamba nti mazina nkudi nti olwaleero bagamba nti lunyege omanyi gye gali abagazina bagamba nti muwogola mazina ga Luganda wali bagakola ki kati gwe tuwe culture ezina enkudi bwegaba mazina explain that kibabagaza
era singa badde bazze obaoli awo eggulu mu meeting ne baba nga banyonyola that same twali badde obaoli awo tutegedde kakati goli bwavayo gulivate ku kigambo kyo kyayogera ekyoluyimba olwo olupya n'akikunyonnyola nga tumugamba okay if you say oyagala kugamba munyongo omunyongo is an abusive word very abusive word is an abusive word to some culture ng'omukulembeze wa culture ekyo eyofiisi ye mukwatirako ddala okuvaayo n'akola statement ku nsonga zino naye mu bye badde ayogera kyenakootinze wano wenjagalira muto wange liri Pazo odde mu kasonda weebake ofumiitirize omanyi obutafumiitiriza kibi bw'oliyakitinga tofumiitiriza nze ndwawo okukola statement mu bintu byonna ne bompisa no bintu ntuula wansi ne mmala okugattagatta ne ŋŋamba oli anaategeera kye nabadde ŋŋamba mu kino mu mboozi za Katikkiro mu bigambo bya yagambye tiwaliwo omuyimbi weeyo n'ayogera erinnya lye yakikoze akigenderedde to make that statement n'atamuyita gravity n'ayogera erinnya lye de Wabuyu n'agamba eyeeyita gravity ali mu kwonoona olulimi Oluganda ng'awemula lwaki owemula bwe yamaze n'akugattamu n'agamba waliwo n'omulala naawe nayogera manyago Yasini Mukasa intentionally mubeere abantu abayina logic n'agamba nolaba muyita Yasini Mukasa n'aleeta sugar coat n'akusiiga bw'ati n'agamba ate nno oyo weewaffe w'e Masaka ab'e Masaka tebakola teboogera ebyo bintu si bwe batyo olaba bwakujja kuoli gwe n'akubrandinga wano ng'ageza kuspicinga ozze kusejja oli mu kusitama bw'oti ogamba tukozilingisa empale ogikukozesa eki so ne mu resolution ezafulumye n'ekya dress code nakyo mwekiri era ne bakootingayo abawala babiri mu kiwandiko kyennina mwebali amannya gaabwe tasi Shakira nono muwala kozi yani bugi bugi naye mwamunokoddeyo naye mwali era poliisi neweebwa olukusa omanyi abantu abamanyi bayita resolution bwe mutuula ng'olukiiko lw'ekyalo ne mukola resolution nti resolution yaffe gundi tetumwagalako ku kyalo munoonya waawali amateeka ne mugenda akati bali abateeka amateeka mu nkola ne baimplementinga resolution so bino ebyasaliddwawo wano mu bastakeholder abaatudde musobola obira bange ebya bulijjo but ne bukyenkya nga bakugambye nti bakusamonize kukutwala kibuli ate n'otavaayo anti Balunywa obulumi bw'abayimbi buli wano bagamba nti ekintu mukivuga speed nene mwakivuze speed kugira oti tubaagala kugira oti temuzze kugira oti tusazeewo wetuki Gravity agamba kitegeza mwagenze okujja mu kintu kino mu kuŋŋaana luno nga mwasazeewo dde ekyokukola zezimu zinza okuba zezimu ku nsonga ez'abaganya okukola ki nga speed nene muvuga mulagawa speed nga nene saagala kuanalyzinga that way nkugambye nti ebimu ku byaleese resolution zizino yabadde reaction ate ya Gravity yennyini ku simu yamukubiddwa okitegeera nkugambye nti abaganda bagamba nti gunsinza amala bitono oba oli awo singa babadde bazze nina interview bbiri zendabye kubanga gye bwazibidde angezo okulaba nga bitabuse nga comments nyingi naye njagala mwenna naddala atemu abayimbi abali mu protectinga kino bw'omala okuteekayo video genda mu comments zo and you follow kati awaliwo Mamuli Katumba awo ng'awoze lelelile nga lwimba lw'amaanyi kati omuyimbi n'ayingiramu awo mu makati abawalukaga abo nga bavuyavuya gundi ani igozi weerya situse najja n'abatulamu bwe baba omusajja yali akuba sho mwete munnakuba ku sho Allahu akbar yali akuzisa muruka nga saafu bweti ng'ayinako ne muruka endala ngatamu ne muruka nga bbiri naye nga buli wamu yayimba buli wamu nze sinna kugamba nti erinnya nakuyambe sinnalyogerako omusajja oyo bw'akuba ennyimba zeezo ebituufu naye akugamba nali siwemula naye ennyimba zaali zitabuse nnyo bwe zitabuka waliwo omwami bamuyita mukubira yakafajjo yalinga mu paaka awo
kati nali ngenze nzolonga nyingira bidongo mbeera oninda bawolukagga kati alina oluyimba yali yakamuguza ebbanga ttono era olwaddako omugenzi Diiki yalugula bw'aleeta oluyimba olwo Diiki lwaki yalugula nkuba nsobola ki Diiki yalugula bw'aleeta okulutunda mukubira n'amugamba naye gwolowooza ndi musiru n'abantu basiru gw'onookwatanga bisubi bye bonna byogenda ngaoyimba ebisubi okuŋŋanya ngaondeeta wano nze nkuwe ssente obeera mu biyimba byakuwemula toyimbako bintu birala n'amugamba nti ebigambo ebiwemula ku muntu biri bisatu kati wenjogerera ku nyimba zewakampa wano zenakakugulako tevala batekawo kyebayita emergency bagita casualty nti accident bwegwa ewantu akutusa emikono akutusa amagulu bamuyoola kumutwala mu casualty bamujjanjabe kati bwemuza mu protocol eyamusooke mumutwale wali bamukebere weight nabitulo osobola obutamujjanjaba kati mwene embeera eyazze I told you nti nze bampeereza ebbaluwa nabadde ndina ku ssomero nejjo nabadde okuba mu class naye ensonga bwe yazze ne tugidiscussinga ne bannange mu byonna byonna kyenjagala tuyige wano wetulaze administratively nti kasita bakukera ku makyane bakulonda ati oli mukulembeze don't put yourself on pressure nti buli kimu nze nkikola kola structure kati what you do delegate nti mweyo meeting oyinza okuba yali teyeetagisa Kenzo nga muntu kati ate kino kyensuubira nti kyalibadde ekituufu National Cultural Center etwala federations zino oba mbulere etutwala ffe nga creative art yeri waggulu era nawulira abagamba nti nno tebalina mandate ebayita oba mukyamu wali wetugwa wewatutwala bwemala okuyita oba neyita federations zaffe gwegenda kati nze bye najjeeyo eggulu nazze nembigamba lukiiko lw'abakama bange konze gye mwantumye bino bye byavuddeyo era resolution yaffe ffe nga bapromota tulina meeting ku Friday okwogera kwene embeera era naffe tuteekewo layini yaffe ku level yaffe kubanga oludde mulimu abaana baffe abasasudde sente zaabwe olredde waliwo abatannafuna permit naye nga abayimbi babawa ssente kati they have to be protected naye tulina kukifuna luvannyuma lwakiri kye twajja eri kati ne Kenzo nsuubira nti yabadde alina kutumayo muntu bali najja n'alaba kati bw'amala obbiraba eyo kati n'ayita abayimbi be mu lukiiko lwe